nkubuuzaako yonna gy'osinziira webale kulabika nti weekumidde ku Project Media TV gwe atanaba kulabika nti osubscribinga kankusabe okikole mu bwangu nnyo nsobole nateera okwongerayo ku mawulire gaffe agabeera gakagwa amawulire gaffe ag'entertainment saako n'ago aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ennyo g'otasaanye kulabika nti nateera ogenda maaso osubwe njagala okutegeeza enkya y'olunaku olwaleero nti omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine yavuddeyo nateera n'ayogera ku nsonga ey'okulabika nti Sheikh Abas Muhammed Kirevu yatiddwa mu ngeri etategerekeka. Yavuddeyo nategeeza nti newankubadde nti bano abantu babeera nateera bateberezebwa okulabika nti balina omusango gwe bakoze, lwaki tebabakwata lumu ne babatunuza mu mbuga z'amateeka? Era nga buli omu bw'agamba yagenze mu maaso n'ategeeza nti eggwanga saako n'abapoliisi n'abo bakosaganya ensonga z'okwerinda balina ogenda mu maaso n'okukuuma abantu baabwe so si kubatta busi. N'ategeeza nti awulira ennaku n'okunyolwa eri bino byonna bigenda maaso n'okubeerawo nti gavumenti yaffe etadde essiraku basiraamu olw'okulabika nti be bali ku nsonga eno ey'okusanyawo obulamu bw'Abayuganda mu ggwanga lyattu Uganda. Yagenze maaso n'ategeeza nti kibi nnyo ddala ddala. Nagenda maaso n'agamba nti naye bannange lwaki? Kubanga constitution yaffe ekikiriza bulungi omuntu mwennyini ne waabanga alina omusango ng'akoze omusango munene gutya takkirizibwa kulabika nti nateera asaanyizibwawo, alina okutumizibwa mu mbuga z'amateeka ne bamuwozesa. Naye bano ekikola kye bakola eky'okutta abantu busi si kirungi. Nateera kireka abantu beebuuza lwaki bwe bakwata omuntu ate kye basazeewo ennaku zino kwe kulabika nti gwe bakwata ne bakutta busi, oba si kyo ne batandika ogenda maaso nga bakutulugunya nga bannaffe abali mu makomera sawa zino abakyaliyo, munnaffe Alan Ssewenyana saako ne munne Ssegirinya Muhammed. Newankubadde nga Ssegirinya Muhammed akyali mu ddwaliro naye era kiringa akyaliyo mu kkomera. N'olw'ensonga eno omukulu ono Bobi Wine avumiridde nnyo ekikolwa kino eky'okutta abantu. N'agamba nti ebyo byonna bye bagamba nti baali baagala kumukwata n'adduka. Lwaki? Nateera wadde yabadde adduse, lwaki tebavaayo ne bamukwata ne bamutuuza mu mbuga z'amateeka? Lwaki we bamutuuseeko basazeewo obusazi kumukuba amasasi kulabika nti nateera basanyawo obulamu bwe? Yagenze maaso n'ategeeza nti bannange kino ekikolwa kye bakoze kibi nnyo, kyattemu nnyo okutta omuntu mu ngeri eno efaanaganako bweti si kirungi kubanga n'amateeka tegakikkiriza. Nagenda maaso n'ategeeza abo bennyini abakutte emmundu ne bagezaako okusanyawo obulamu bwa Sheikh ono beetaaga kulabika nti nabo era batunizibwa mu mbuga z'amateeka babasibe, kubanga bateekeddwa okulabika nti bakuuma so si kutta. Ate n'amateeka galagira bulungi nti olina okutwalibwa mu kkomera oba mu kooti, si mu kkomera, mu kooti n'owoozesebwa. Omukulu ono Bobi Wine bw'ati bwe yayogedde ensonga ze we yazisengese. Nja kuba nateera nkwongerayo mu mawulire amalala, tosanye kulabika nti nateera ogasubwa. Weekuumire ku Project Media TV, tovaako kankomewo.